Tuve ku Genesis ya Tom Dee. Tom Dee ayingira ddi endongo era embeera mu ndongo kugiyingira agisanza atya? Endongo tebadde mbi, ndongo entambulira bulungi yenyiza okugamba, naye ate si wadda nnyo okugiyingira. Era gwe ebbanga ly'omumanyidde ebbanga lyakubidde endongo si wadda nnyo, tayimbye mbu akubye nnyo shows, akubye nnyo gundi, asabye nnyo akazindaalo. Nakubirawo one song one hit. Abantu bakuba ennyimba almost nga 8 nga tebannavaayo, emyaka n'emyaka tebannavaayo. Gwe kye lwaki kyakubeerera kyangu nnyo okufuluma? Is it because of TikTok oba wali talented ng'omuntu? Talent yo already yalimu, naye yali trend eno ya music ono omupya yajja mu ggwanga yabeeretebwa muganda wange Alien tegeera yanyambako lwa nsonga yali mupya yamani ate nga abantu kati nze nayagala doyimba naye nga mbitya ng'ogamba ogenda kukuba omukwano onaakuba okusinga lutalo onaakuba okusinga baani abo abalala. Kati eno trend wejja nga mpya ng'ate teri nnyo mbambi kiringawo n'agamba nti omuyimbi wa kadongo kamu tugambe nti azze kadongo kamu tugambe mupya nga muntu omu yamuyimba kibategeeza aba ikyalina dimandi onfuna. Kati so Alien we yajja nga alina style eyo ng'ate ali omu kibategeeza style yali yeetaagamu abantu abaki abalala. So Tom Dee n'ayingira waawo one song one hit n'akubirawo. Awo wennyini muyimbi munno we yaviirayo n'agamba nti nno togenda kuvaayo lwa nsonga nti nno oli mu bigere bya Alien, olemeddwa okuyimba ebibyo, oli nga bwe yakyogera nti oli kopa kati okopa bukopi. That is Dexa Mukyusa. Mukyusa ono wagonde muto wange naye lwaki yava ku content oyo? Yakubulirako lwaki yava ku content we? Nze ndaba awo we wandimuyambye bino ebyendongo banaabireka tolaba. Wasooka kubeera okukola content atali wa music naye teyasooka okukola. Olira ye yasooka kuyimba sebo nedda wamubuuzizza amaze mu bbanga ki? Myaka 13. Genda okebera oluyimba lwo olwasooka tokizusizza. Genda ku YouTube ye YouTube ye enkulu eyo erina basubscribe 2 YouTube ye enkulu. Genda yokebere omubuuze genda yokebera oluyimba lwo olwasooka lwalina lwa kadongo kamu. Mukyusa asookera mu kadongo kamu najja eno. Kali kegambye nti lwaki yava mu content wa muto wange. Yatugamba nti nno wamala kulaba nga ye akubye ne Alien naawe n'obuukira ate gwe n'obeera ng'okoppakopa nnyo Alien. Andi kati kwe kali kegambye tosobola kusooka kuyimba ate nodda mu comedy ate nomala nodda mu kuyimba olowooza Mukama ye mulalo Mukama tategeera tasobola kuwa mukisa gwa comedy. Amazeemu emyaka 15 nga bw'ogambye yatandika okuyimba nga wa myaka emeka? Ati bagamba ye mukulu wa Madrid. Ye mutowe yakulimba Mukyusa ye mukulu. Mukyusa mukulu leka kuba akaama oyo Mukyusa omulaba aweka akontola 5 gwegeno nedda sewo ono oli kacyumba itwogera amazima omusajja tomukuza bwotyo. Omusajja yatugamba ye muto wa Madrid ate okuyimba takuluddeemu. Kati gwe ogamba no wa myaka 15 aba yatandika kuyimba nga wa myaka emeka? Yenga ye Mukyusa njagala musabire emikisa musabire essaala ofuna bambi Mukama amublessing naye Mukyusa abonyebonye ennaku emuluma. So mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi badde nsaba ayi Yesu Kabaka gwe eyanzija n'onkwatako n'omblessinga
badeza mukama katonda wange mukama abatulaba wali mu kamera mukama katonda wange nkusaba onyambire Mukyusa omwongereko bambi omuyambe omukwateko asobole okuvaayo nganze omuwa omukisa ogwokusatu kone guno omukisa ogwokubiri ndaba ng'era agututte badeza omwongere ogwokusatu guno ogwokusatu gubeere gwanjawulomu mu linnya lya Yesu mwensabye nga nsabira omwami Mukyusa Dexa bambi mukama mubulesi waliwo ekisinga ekyo ambuuze tumanyi abantu abalina amaje oba ttiimu ekuba abantu oli amwogeddeko ye Alien Skin ttiimu yo gisasula ssente mmeka okuvuma abantu ababeera bakwogeddeko kuba abantu bavuma Mukyusa ku mutimbagano wonna nga bavuma Mukyusa obasasula ssente mmeka bamuvuma bambi ate mumuvuma omwana oyo mumukwateko mumusaasire bambi kubanga tamanyi kyakola kekali mukama ge yagamba ng'ali ku musalaba yagamba akaba abantu basaasire tamanyi kye bakola kati tamanyi kyakola temumuvuma abantu abo balaba bamanyi ekituufu tegeera abantu si basiru tosobola basiruwaza yagamba omunoonyeeko akwandikireyo oluyimba olwetengeredde naawe okuba music owuwo nga ggwe ye yakuba luliwo olwetengeredde yakuba luliwo olwetengeredde nyimba ze tozimanyi luyimba ki gwe yagamba yakuba luliwo olwetengeredde Mexicano ono Kamiliyano va ku mulyango kwata kwono nooli nyinaawe olumanyi ebigambo byebinseso ebyo kubanga sibitegeera ate status tolumanyi wakebeddeyoko ku status ku status kati nze nga mpandiika ebyo owaaye mukyala we yayingidde okuyimba anaakusobola tanayingira ku kuyimba yamani yali akolaki yali vibe yawaka baagalana otegedde yali vibe twali mu mmotoka vibe nemukwa idea nejja nga ndi mu mmotoka nga ndi naye olwo lenyini olunaku awo wenyini mu essaawa netugenderawo mu studio dakika zalinga 3 netukola oluyimba netuvaayo menga Yesu muyimba abatayimba no vibe nze yamugamba teekamu yali aganye nemugamba teekamu lwa nsonga naye nyini superstar kati osobola oteeka wali kati n'oleta wano Mukyusa nedda Agatha atambulawo ku street kusayidi eno nga ne Mukyusa ali kusayidi eri nga batambulawe bati olabe gwe bagenda osaba buserefi nomukubya nnyo ssebo oyo Agatha superstar onfuna kali ye waali amala saagala mwongerako era akayimba ke yakubye tamala kubanga mbamanyi ebyendongo mbimanyi endongo mulimu enkokola bwezityo to that extent naye nga ye Mukyusa oba tumuleke bambi kubanga buwonjogerako noŋŋamba ne bweyayogera nseka omusajja yagamba omunoonyeka kwekkolabo yagamba munoonyeko ddi ofuna obudde gwofire akuwekolabo oyitemu nesiime Mukyusa Dexa superstar celebrity owakabye bambi ogambidde neyanziza nnyo ngenda munoonyako ampe kolabo Bangoni Forest etambula etya Bangoni gyeri abaana gye bali yamani oli mukundi kyentuufu kubanga tuwulira Bangoni Forest ate ne wabeerawo Black Panther management oli mu management kyentuufu nze ndi patana kubanga nze ndi mukwano gwa Alien Skin fonaye ndi mukwano gwa Alien Skin nesiri andaye tegedde fonaye ya jovolaba senga mbadde mu Bangoni senga wobukinga Alien of course olina okumbukingirako oba tugenda nga bandi ne tukuba otegeera ya so ndi brand eyimiridde just Alien Skin mukkirizaamu lwansonga inspiration yange mukwano gwange tegeera nenange netongodde tegeera olowooza nti nno bulandi ye ebisenye eyiyo nga naawe ekyo ekiseera bulandi ye eveeyo ng'eyiyo okubeera under Alien Skin
essaawa eno ebintu tebakakabikake enzikiririzaamu weneekaka ennyo nveeyo nyinza okusanga nkoze ensobi mutegeera ebintu we wali wenagambye nti bitambula nga wenabibala kuba wemba nga nfuna emirimu nga nfuna amasimu tomudi tukwagala wano tomudi kola booti tomudi tukwagala ekata tomudi tukwagala esaudi tomudi tukwagala edubai tukwagala wano nze mba ndaba nti mukama alina entegeka ennungi yabankoledde so mba sirina kukakabuka kintu nti nsingaani eno ensi nnene yeetaaga abayimbi bangi Alien asobola obba nga ayimba ejjinja nga nze nnyimba emasaka asobola obba nga ayimba emityana nze nga ndi wano nnyimba ku papaazi tegeera so ekyo sikitwala nnyo nga nsonga funa basonga abantu bamanyi kati mwendi mbantu era ogenda balaba abo nga bamanyi bagayoyo Tomu waffe otegeera ye inspiration wo akoledde abayimbi bangi nnyo kolabo naddala abo abayimbi abaali basirikamu okuyimba naye gwe tetunaba kulaba ng'okola nnyo kolabo kikyo obuzibu buli ku management yo oba okola ne Alien n'abantu abalala atali Alien naye ayambyeko abantu bangi nnyo okubakomyawo eri abantu naye gwe tetunakulaba ng'okola kolabo ezo bwe zityo kikirwaki sookera ddala nze nga nze nyina nange strategy mwentera ennyimba saagitanga Alien lwansonga Alien ye nga yekyekye otegeera ekyo kye n'ennyimba alina nnyingi n'okuyiiya kungi kubanga oluyimba lwange nyina odduwaako ku budde nze otegeera musajja muyiiya omanyi wabaawo osobola obba nga ffenna tuli basambi b'akapiira naye nga ate muffe tiimu mulimu Messi nga ye asamba nnyo otegedde so kati Alien Skin tusobola obba nga ffenna tuli bayimbi naye nga naye yatusuumuukamuko we omusajja oyo musobola obeera mu studio n'akuba layini ennamba n'ogamba agijjeewa okategedde yaman so nze nga nze nyina pesi gyenterako ennyimba so kati tosobola kuntwala speed nkoze oluyimba biti ate ne collaborations mbadde njagala guno omwaka nsooke ngwewe guno gunzigweremu nte music wange ngambe nti guno omwaka 2023 gwali gwange nze nga nze mu nzikiririza yange nina ku TikTok buli muntu yefudde munnamawulire kwekuli omusajja yavayo n'agamba be batta abakasese nga tewa boda kwekuli omuntu abika abantu nga taweereddwa lukusa lubika abantu lwaki tebagijjawo ebyo ensi neetereera senga ebaddewo senga tebaddewo singa abantu abo tebabatta singa babatta sikyo singa omuntu oyo teyavaayo n'ayogera ku TikTok nti fa abatta abantu abo singa twabamanya singa twamumanya singa tetwamumanya singa oli omuvubuka eyali akozesa omwana omuto omujjukira gwe bakwata singa teyerikodinga ka vidiyo ku TikTok n'akapostinga singa twamumanya kiba kitegera singa sitiro akyakozesa omwana oyo nga tetumanyi awo ate tuba tulina waawo obuwe credit tiyatuyamba okumanya ekifo ekaseese kuba abamu tebalina TV abamu tebalina naye babimanya nti abantu b'ekaseese waliwo abattibwa ekaseese n'oyo omuvubuka omusirusiru n'avayo n'ayogera ebyekisirusiru funa ozenna anoonya kambaaka oba anoonya linnya tulimuwe nobati mu following banaye mbasaba mu following nobati akozesa nobati events promoter yakwa anoonya bambi tugenda mukolera kawosh anoonya linnya naye kati tulimuwadde aga tumwogereko kamwogereko nobati events yasinga yaman Tom Dee abantu bajja tambuza waranso tambula ne babawunsa oli yani oyo spiti wange bantu bange lwaki olowooza nti bawunsa abantu bajagale Tom Dee wafunye sente nga otambula ne babawunsa kyali wange akkirizibwa twogereko naye muleke omwagazaaki
nga tumaliriza abantu babuulire ki ekiddako music kya aliko omupya then na program ki gy'olina eri abantu bafani. Music aliwo omupya bonna basomere oluyimba lwaffe olupya oluliko kantuddemu kalungi kamaanyi oluyimba lulungi naluyimbye ne Agatha yamaani namututeekoko mu studio ak'olumu temumanja oluyimba olulala mubeera muti ewaka tuli bamukwano olunaku lwammwe soko tunyonyolemu olunaku olutandika kuva ku makya mpaka weruziba ng'olina Agatha ewaka akola tetutasiba ffenna naye bwe tuba tusibye ffenna zuuka ssaawa nga 4 watoba kaleeti eremise Sande asabako ddako mu ddiiro n'asabako n'asoma ku Bible asoma Bible omwana mukyala mulokole nnyo asoma ku Bible nze mbaayo eyo mu kisenge nga nebase nange saa nga 6 nange nenzuka saa n'afumba kamere netulyako kamere of tuba tugenda kulaba kafirimu tulaba kafirimu netukolayo butikitoko bwaffaawo boolabalaba obwo mala butikitoko bwaffaawo kubeera okwebuzaabuza mere ki gyasinga okukufumbira esinga okuwoomera